Sendi yali awandiseyo ku luyimba. Ayinayo Songo gye yali awandiise neemu akola ki? Mutunulizi wa nsonga. Luli twabadde ku luyimba Sendi alina kuwandiika biraamo by'abafu. Bannange muleke kwekkirizanya abantu. Omuntu bw'aba akoze ensobi mukkirize bw'akoze ensobi. Sendi emyaka gye alina kuba ku kyalo nga bamuleetera ne bamugamba tukuumire eddaame lino. Ati naye Sendi tasobola na kuuma ddaame. Tasobola. Muganange muleme kwekkirizanya. Omuntu bw'akola ensobi mugambe nti muganange okoze ensobi awo oyokyezza. Kati Sendi yayokyezza. Sendi emyaka gye takyalina kwogera ku principle. Tasobola na kwogera na ku gundi. Awo tugenda okubeera nga tutandikira tweyungiddwako muna NUP Kakongoliro abayaye naawe nedasebo baga relevance tumuwe ekitiibwa actually kano kateeke ku ye kati wali eri bagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe kati ebikolwa ebikwate bya mukama waawe anti bano bafutu soja nga muntu ninze nnyo tebalina bigambo byabwe zino zonna balina bya Bobi Wine ngera n'eddiini bwe zirina zaabyo zirina bya mu Bayibuli kalioke ako kalala kamera nyingi mu ssiru mwebale kunkolako nze anko ndaba kubwetwa nti mukkiririzaamu munange ekibi ngamba nti ekibi Bayibuli olina kyogamba mu nti kibi mu Bayibuli akati ekituufu kinti Bayibuli eyo sagala nnyo kwefuula magezi nagina okolamuko ebinnyamba kati lwaki ebyabwe tonokolamu ebikuyamba anti oli mulalu nnokolamu kyola ngambye sigamba nti mutuufu bwakola ekibi nga kino kibi kati ekyo kyagenda obanga okyawagira ng'oli mu Buganda ng'owagira omusezi ng'oli musiru nnyo ani yakyogera okitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyogera anti okusinziira ku ye ayinza obeera ng'akulaba ng'omusiru owulira ono kimbuye yetalala anti twagala tereza statement omuntu ekibalemye okutegeera okay tuli ku mukutu taata mikutu mingi nnyo weeyanjule naagogera amaanyi toyakyogattako mulowooza abantu mwenna abali ku mukutu guno tubaaniriza nnyo abantu bano bo baboogerako ne mu Bayibuli bano mwebali kyemba mmanya mmwe abaki babalaba kungulu naye nga munda emitima gyammwe gyogera birala kati onyirira n'engoye bakulaba onyirira naye munda osobola okuba tonaabye no tuyagamba focus abiteme ajja bitema mu kituufu wamma ku kacumbali oli free okwogera kyoyogera kino kyennyini kye twogerako ne Kafeero nga tannafa yabayimbako bano ku mufu yansonga bano emitima gyabwe gyogera kirala n'endabika yaabwe eyogera kirala bwandaba alina kyaba afiiringa muli agamba era abasajja bazze tegera wano ffe jasi tugolokosa ggwanga obadde mwebase nnyo baganda bange tegera okay waka bwoddayo mwana kulisayo nagamba kulikayo taata naye oddayo naki n'omugaati tekisoboka oddayo nakaveera kakalu ate olinyana boda bakutwalako obutwazi ate kati oyinza obeera nga gweofunye chansi ng'omugaati okyasobola okuguddayo naye bangi nnyo tuleme kwegumya bannange muganange ono mumanyi waliwo gamba mbu omuntu gwenjogerako waliwo omuntu gwengamba nti njogerako nti simumanyi muganange mumanyi bw'abadde ewaka mulaba agula akaveera ka 10 n'ateeka mu bisawo ekibalemye otegeera abeewo basobola okuba nga bali naye tolina kyoddayo wakabaana kutegeera nti taata weebale era akaveera k'otwala gwe kabeeramu mugaati gwe mukazi waaba akutumye mugaati abakulu abandaba mannya agange bampita Brian Kyobe munansonyiwa okutuukira mu nkaayana zoono aka Sweet Cool ngenda kuba Lord Kansala Makindi ettu ogera kwesimbawo ye taata asigena kwesimbawo already ebipande byatandise abantu waliwo ebibadde tebitambula bulungi Makindi eki Makindi ettu yerimu na wano we tuli weno nedda wali eri Kereziya Kifampa mwebiri abantu ku ground kuwoli ku ground era ojja kuyitako babuuzi kubeera abatukulembera nti bali batankani ng'omukulembeze aliwo ono gyagenda okukiikirira ate sijja bamuzaala bamuzaala wali ne Lumbongo yawagenda okwekijja yeebale kwogera nti banzaalawa ne banziika wa byonna kyekiri kye nayogedde agambye banzaalawa ekibagisa mu bitundu byabwe bamuzaalawa yogera gye banzaala oli yagala kutereeza tutereezeemu bamuzaalawa yaninze oyawunze bamuzaala eri ne banziikawa bamuziikawa
oba Mitala Maria akayunga wajjayo okwo sobola bangambye enkola ki twajira ku motoka nga motoka efudde kati kyoba omanya nti byonna bye ngenda okwogerako ono omwami nkola ki obimanyi lwansonga agambye okulaga gye bamuzaala tasobola kwesinga kubanga baba bakola ebikolobero ku kyalo naye bwebali constitution okwogera ewo olukusa omuntu okwesimba wonna waba ayagala wa Uganda wakolera ndyandiyesimyewo ku kyalo kwazaalibwa anti kati kudda mu kyalo kati nze nnyini gwagamba nti agambye we neesimbye si wenkola ki si we bakuzaala kati awo wennyini we neesimbye mu kereziya omukyala gwe bayita Zimula ye yanzaaza ye yazaaza maama wange okuba nga nze ndi ku nsi kuno we neesimbye mba si we nnotwala taata Banza we banzalira. Osulawa. Nze sawa zino era mukereziya tata. Era mwosula au mutufu. Kati wano wagamba. Nedda wano wagamba. Wa mama wange. Osobola kubuza omupangisa. Era bayitawo muwaswa zone. Osobola kuba nasala ndo gatadeke kufulu. Eyo bagiyita katwetu. Jata ye jagamba. Naye omuntu just dembe lya buntu okwesibona wayagala kiri mu semateeka. Wensula we banzalira we mpangalira kati ye tamanyi nti ate we okay nnyo taata eyo nsonga nkulu ozo kyalifayize tugenda tandikira ndowooza ku luyimba lw'abakulu lwe bakoze oluyimba olwakyankalanyiza eggwanga buli muntu alwogerako lutambula lusinga obudde buno okutambula ndi mukwanjula oluyimba olusinga okutambula obudde buno oluyimba olusinga okwogerwako yes ojja kukebera oluyimba olusinga okutambula obudde buno oluyimba olwo lwafulumya ennaku z'omwezi nga 23 ye yennyini engeri gyagambye nti alina data kyayi yabuze so naye tumubalekere abamu ku boogezi bavuddeyo ne bagamba nti nno oluyimba lwabuzeemu awo ne bagamba lwabadde okay naye tujja tunuulira nnyo ebigambo bya Sendi yavuddeyo n'agamba nno oluyimba lubi nnyo 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 oluyimba olwo lwabaddemu nkulu kingisaha n'obyaniri nga lwakoleddwa Sendi alina emyaka emeka Padema emyaka gya Sendi sigimanyi naye gwe bw'okulaba olabanga alina emeka omanyi ti Sendi essaawa zino balina kubanga bawandiika endagaano z'abafu mu Uganda wano omuntu agenda okufa bamuwandiikira bamuwandiikira endagaano si kuvoola kati ye kyeyaddagezaako okwogera kyabadde ki toluyimba lufu Sendi yali awandiiseyo ku luyimba alinayo kisongo gye yali awandiise n'emu akola ki mutunulizi wa nsonga luli twabadde ku luyimba Sendi alina kuwandiika biraamo by'abafu bannange muleke kwekkirizanya abantu omuntu bw'aba akoze ensobi mukkirize bw'akoze ensobi Sendi emyaka gye alina kuba ku kyalo nga bamuleetera ne bamugamba tukuumire eddaame lino naye Sendi tasobola nakuuma ddaame tasobola muganange muleme kwekkiriranya omuntu bw'akola ensobi mugambe nti muganange okoze ensobi awo oyokyezza kati Sendi yayokyezza Sendi emyaka gye takyalina kwogera ku principle tasobola nakwogera naku gundi ate lwaki talina ddembe ayina eddembe kati ye kyeyabadde ayogera yabadde akirinako yawandiika paati gye bayimbye obubi anti ng'omutunulizi w'ensonga alaba omanyi nti Sendi oyo si yali ku bukedde Sendi kyemmanyi ono Devicom yasinga okumanya Sendi naye kyemmanyi era Devicom ne Sendi beba Sendi bwe wadde otandika Devicom ng'oyanjula ensonga egenda okubaawo Devicom ono yennyini akwata oluyimba lwa His Excellency olwo lwennyini nagana yakasajja kaayi naye tabyogereramu ng'ali waka yalira mu kisenge n'abibuliriza bwajjino nagana ng'oluyimba waluwulidde otya information yaffe yavuddeyo kuba abantu bagaye byatadde mu luyimba bulijjo byayogera ensi bulijjo bayogera ensi ebimanyi ebyo tewaliwo kipya kiyakoze kati luli abadde ayogera byogere kati yayi basindikidde kitegeeza oluyimba lugenda kuba lutambula emyaka n'emyaka wawulyako ku luyimba lwe bayita akagoma lwe bagaa nti lwe bamuleeta akakati omanyi ti abantu abamu bakyamanyi ti lw'amaanyi wawulyako oluyimba lwe bayita ebibuuzo lwaizesenta omanyi ti singa odda ewaka n'oggalawo bulungi enjuuyi n'oteekako oluyimba olwo kati wali akuwuganira
osobola okukeera ku makya ne weeyokya ng'olaba eggwanga lituli ku ddala. Olya ku luyimba lwa Kyagulanyi lwe bayita ekikomando. Singa okwata information y'ekikomando n'ogitunuza mwana okuva essaawa zinaani olowooza aba alowooza ki? Kitegeeza ne tweyagalidde mu ggwanga lyaffe. Omanyi nti omukyala eyali ffe bwe mwali mumanyi nti yali w'amaanyi nnyo waneero Jennifer, okumukendeeza okulaga nti Jennifer oli munafu singa teyali Kyagulanyi kuvaayo kwogera timwanyegedde nti Jennifer munafu. Kuba abantu bonna bonna buli bagamba nti Jennifer ng'olina kujjuma Jennifer yatiisaako eggwanga lino osobola ogamba ye pulezidenti w'eggwanga naye Jennifer ali Jennifer yogera wonna waali Jennifer ekitongole kyalimu ekyamaanyi era afuna Uganda yagirekawa teriiwo. Kyagulanyi tali mu Uganda. Omanyi nti batuukako olunaku nga Jennifer alaba nti kimuyinze n'agamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu jangu onyimbire mu kanivo n'agaana. N'akwata ssente nnyingi n'aziwa omusajja wammwe n'amugamba yimba oluyimba lwa Kyagulanyi n'aluyimba. omusajja wafaani mukani nga balaba oluyimba luyina okukkiriza balunafuye naye nga balina luyimbira mu kani. so bwetolusigama ku luyimba luno eno gwe tolina lwalayo nogamba alwabuzeemuko oba luli 100% perfect. Basita basatu beegase ne beegattako ate Pademan omusajja akyase kati Pademan yalaze ne baproducer abaliwo nti mukuba naye ate nze ndi muki mukulalamu. Basita basatu baagudde eŋŋoma ne bagituulamu. Basita bameka basatu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino nakyalinnya ku stage bantu kuwulira bikiryanyizo. King Saha twabaddeko awo kushoyo kalenda naye twalabye nga oba DPC oba mayinja asatu oba weekati oba bwawa ng'ayagala okulemesa okuyimba. Information eyo twagisindise mu King Saha agitambuze bantu kuba Kyagulanyi kyakyakirizibwa ku stage. N'omusango guli mu kooti naye baganga okukola ki ng'ebintu bya Uganda era bw'obimanyi ow'amaanyi wano ewaffe kati basobola kuddira w'amaanyi ate bamwongereko ow'amaanyi bo bamanyi nti musajja waabwe akyali w'amaanyi Muzeeyi no Museveni takyali w'amaanyi. So tubeere ku luyimba lunene weewo luli perfect nnyo n'amaanyi. So ne meseji yaffe Edisendi addemu yeetereeze Edisendi alina okusooka okuddamu okuwa ensonga. Edisendi bamutuniza kamera. Edisendi neyanza Edisendi mukama waffe bw'obeera omanyi nti ebya music obimanyi nnyo weeyo itsongo ye wali owandiikidde omuntu. Edisendi njukira ng'eyaliko kubukedde ng'otewala ennyimba z'abaana ng'ozisuula mu kasero oyo batte ovaawo omusajja Edisendi kati anti Edisendi si yakola ne bakasuku. Edisendi oba tuwulire ebigambo bye yayogedde tobituteerako. Toyanzisa Uncle Devco oli maneja wa muyimbi okulidde mu ndongo endongo ogibaddemu ogiwulidde olabinga Edisendi yagambye bitusi ntemanyi kuyimba ono singa ali nkigenda kuza omwezi 2 kuseye wiiki eri ejja kufulayo. Oluyimba luno walulabye kakaniza sigenda kwogera kulimba bwati weruli sigenda kwogera kulimba wegenda kwogera ku bigambo by'omukulu atogera ku luyimba nze saaluwulidde naludde ne saalutegedde tegeeza oluyimba tewalutegedde naye ngenda kwogera ku bigambo by'omukulu simanyi oba kubajjawa oba tegeeza oluyimba bakuwe kacyayo onywemu kuba egenda ekitegeera nti kati tojja byogerako nga kyayogeddeko tokimanyi oluyimba tolumanyi kati agenda kuwa ongambe waluwulidde negamba nawulidde ne saakoze eki tewalumanyi yebayibye saakoze eki tewabitegedde kati tosobola kuwa naye kati okusa ku bigambo by'omukulu omanyi ono yali muyimbi alina oluyimba oluyita ani yabaloga tosobola kuwa azimbi mu myaka nga 21 tosobola kuwa kakati kyabulabe nnyo omuvubuka ng'ono okubanga tasobola kuwa
Uncle Sendi kitiibwa yadde oli aleese opinion ye nga sinungi tekitegeeza nti kitegeeza Uncle Sendi ye gye yabadde akola yabadde naye saaka atumulweko nnyo ennyimba ezize ziyimbibwa nga ziri mu bifu tezitera kukola olw'ensonga nti abantu bazimba n'obusungu tebatwala time kukakkana kuya kintu kituufu ng'ennyimba tulinayo ennyimba za bifu ezaako tugenda ngalonyerana nga eza bugwende bebekula ebiseera ebyo kadimu aguma bafudde kubonna ani yakola concert ennyimba ezo tezaali z'amaanyi ne kati bakyaziyimba kivudde nkubuuza nti kubonna ani yakola concert batuuka nokola mu bano yali ennyimba ziri esawa yalo kacumbaazi lwakuba nti kati mu ebiseera ebisinga buli muntu alina engeri alaamu ebintu era nga wulire muto wange egyadde ayogeramu naye nze ndowooza nti essaawa ya leero oluyimba lw'Awami Kyagulanyi ne King Saha ne Nubian badde balina ebirowoozo byabwe ne baagala babinyonyeewo ekitaasobose anti nze ntambula mu mabaala era ne mu Kampala mbeeramu osobola okuba tunawe kati ennyimba gwe ziwulira mabaala wokka ennyimba tuziwulira mu mabaala tuziwulira ku TV abagenze mu mabaala babeera bagenze kukola tubabeera batabiyo kati baziwulira bati mabaala tewali bbaala lituuza abantu 8 naye waka oluyimba gye lubeera olwedde King Saha omugoba kalenda waliwo abantu balusanvu 12 segenda yali balinda balo bano wakati muwangalira mabaala beera ogendako era ku makya ogambe oluyimba lwakamwanyi lwa King Saha tolumanyi kwagenda mukabaala tewalusanga lwali lwa biifu yali alina gwalwana omanyi saagala agambe nti mukunga tumuyikiriza njagala omuwa obudde oluyimba ku YouTube ya Bobi Wine lulina abantu emitwalo 15 onaku lunaku 3 naye agambye tebalulabye ku YouTube awo kitegeeza ab'omu bbaala ate bo tebaalu kati tewali bbaala esobola tuuza abantu mukwano anti ye mu bbaala gye yabadde wayesikeri luli oba mikundi mmeka oyagala lwaki oleetawo egundi yali eni tubadde kwali eni zafuluma bbiri tubadde kwali eni azafuluma bbiri ezennyini ono Badde yafulumya manyi- n'olindi wali wafulumya ali enju n'afuna olunaku kale tukireke nedda luyimba katulabe akati n'ekirala luleke n'ekirala manyi jakutegeeza muganda wange oyo nti okubanga tamanyi si musaawo naye jakutwala omukisa okumutegeeza nti omusango gwa Mwami Kyagulanyi nga olima matendekadde kwasaanya omusango gwa Mwami Kyagulanyi ogw'oku stage bamugoba olimba si bwentyo bwe najja tulina emitwalo 5 tubaze ennaku nnaku 12 ngolo ali nayo lino era luli lunaku 3 ali mu nnaku 3 nnaku 2 tuli tiiki engeto buli mutwalo nnaku 2 tuli lumaze ennaku 3 tulina emitwalo 15 lwali eni tulina omutwalo kakati essaawa lwaki yaleero onyenyeza omutwe anti wali wakyanenyeeza omutwe omuntu omu alina omutwalo abantu basaba balina emitwalo 10 abateekeddwa okunyenya omutwe kyokka nga abalina emitwalo 15 zempagi za Uganda kati nebobaisekitinga buli omu aba n'emitwalo 5 zempagi zaaki alienisukira abagamba yabasinga akatambi okalina yagambye King Saha nti nno gwoyita gundiwo musimulizaako ebisomo saakirabye naye oba yakyogedde yakyogedde saakirabyeko saako
niwe abanga yakyogedde nti ali bwasimulizaako ebisolo tiye King Saa abayitanga basitaabe bafukamirira yabasimulizaako ebisolo yakiwanvuyiza mwana awo yalimbyemu naye awo naye yalimbyemu bwaba yalimbye mutegeza bwatamulese ku meza kyobola ngambye otumuzze ebbali nyimba mutamunywa kyayi saa mubeerawo nga mubonaabona bamulese ku meza ate nze mubabulidde kyayi asikyali mbadde mugamba nti onole mukyagulana bamukkiriza okuyimba n'omusakoze n'agamba tibalina nsonga lwaki bamugaana okuyimba bamukkiriza okuyimba kinyala ekimuto wange wabula olw'okuba nti onole mukyagula yali afuuse munnabyabufuzi nga n'essere zasobola okuyimba twali asobola kuzimuwa kyapula y'okuyimba n'akolaki n'agiggawo nti era n'ekirala era abakuyimba olwokuba yafuuka munnabyabufuzi okuseeba agobera omusango twandigenza okutuuka mu 226 ng'abantu bamulabalaba dda era nga tebakyamuliramu nnyonta bazegeza bantu bagenda gyali kuba bamuliramu ennyonta si lwa byayogera oba si lwa agenda gyali ebimu ku byebyo nanti era byebibatwala ebigambo bye byayogera eri eggwanga kuba eggwanga ensi emuyinamu essuubi kakitegeeza watimba erinakivubo nti okwigira emitwalo ebiri egyo bagenda bagirabe bawulye ku nnyimba ze n'ebigambo bye byayogera kubanga bye beetaaga kati kitegeeza okusiza ku ekonomi yaffe nga weeri mu Uganda wano Kacumbaali tosobola kutimba onale Kyagulanyi Nakivubo wali n'osasula emitwalo egi leero n'omuzzaawo n'omwezi gujja n'omuzza abantu bagenda beesala olw'ensonga nti ebyenfuna biki bitirika kivula bwatula ne bagamba simanyi kyogenda okukola kati genda maaso ogira onywa kakyayi kyovola nti weyatuula era ekirowoozo ekyo kigamba waliwo omukyala abali munuko bamuyitaani bannange w'engulu eyo bonna byabufuzi nnyo mukyala mukulu yamugamba togeza ebyokuyimba naye nga bw'obeera omutegesa ekitegeeza wali kalenda gavumenti esobola okuba bulungi olukusa poliisi nekuuma bulungi nnyo nebigenda mu maaso gavumenti eyinza obutalukuba lwokuba ekyo kigenda okubeerawo mpozi ate baleesa amagye okuva mu Amerika kuba ekyo kigenda okubeerawo nabo bakimanya kakati bo kyebaali baagala okukola baali baagala bamute ajayimbe nga bamenya amaanyi gajja kukola ki gajja kukendeera kakati ate olwo nga bagala bakubiremu n'abantu gavumenti jjakikola kati naye nga olwokuba nti yafuuka munnabyabufuzi nga alina abawaguzi ekyo nakibuukamu naye nga ebimu ku bifudde abayimbi ba wano amaanyi ebimu ebifudde ku bavumi ba wano ab'amaanyi gavumenti yebisaponsalinga gwe kwolaba wano nga muvumi w'amaanyi gavumenti yemuwa obukuumira yesaponsa era bulwala Kyagulanyi nga yeeyongedde amaanyi gavumenti oba olinga gano Bobi akolera gavumenti olw'ensonga nti ye asimbula ewaka n'agamba nti ŋŋenze wa Dokita Kwefuwadi wa Mutiki ng'ateekeddwa okutambula nga Munnayuganda kuba ali mu nsi ye abantu lwokuba tibaagala okujja okumulaba poliisi nejja ne bakuba emiko kakati omuntu aba asigadde eka olwakuba mutabani we yeekyawa n'agamba olaba tusokkuba omwana nga abadde agobera obugobereza oli ne bagenda nga bawera so singa poliisi kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mutalina mulevo bwegenda kutambula atambule n'ababbi era abantu bamugobera kuwanula avuga mwagala nga ye n'olwokuba nti yo gavumenti erina fiya gyali emukuba kati wemala okuba bamugoberera aye nibagwa mu bintu by'abantu gavumenti eta Bobi Wine si yekka naawe kutya ate omusome talina muntu gwatatya naawe kutya anti omuntu yenna olunaku lukeera ku makya Katonda n'akyusa malayika ze n'agaa nti kati Kacumbaali mwagala abe bwenti
era ojjegereza abagagga balina olugero olugamba nti okugaggalaga amagezi buli mugagga akikozesa nnyo naye nti waliyo Katonda yasalawo buli kimu kitegede bulungi. Bobi Wine mu biseera biri ng'akyayimba w'oteeka Bobi Wine ow'akagoma ne Bobi Wine ow'essaawa za leero ono asobola okukuba oli n'amugamba bino wali okola biki ono akuba oli kubanga oli yakwata audio ne video n'abigatta otegeeza kyova olaba anategeera kyova olaba lwaki ganti ono akuba oli era alina oluyimba olugamba nti nze siri munnabyabufuzi era temunsiba kati oli yasigalayo eri atali munnabyabufuzi yasigalayo eri Bobi Wine era ekino ekisumbuwa nnyo abantu nono furuso yali takimanyi nti abantu beerabira baba bagenzi wali wali omunnabyabufuzi omusijja kumwatula ayina ekimusumbuwa kiri ekintu kimu mulogoba yakubanga ennyimba za Bobi Wine yebireto Kyagulanyi Ssentamu era bba ekisinga okubakozesa ensobi kwe kulowooza tebagenda mu maaso ge bagenda mu maaso ga muyimbi kyova olakuba yakola Satemini n'agamba wano mwagala njogerenga Bobi Wine omwagala njogerenga Kyagulanyi kati abasinga tebakitegeera yaabwe tesaayolewo okeera n'ogenda kavule oba ogenze wa Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'abantu gwe balonda ne batafuna bwenkanya oba ne bafuna obwenkanya kitegedde bulungi bantu bamulonda nange nali mu kubamulonda era yatugamba nali manyira kulayira kusaya Queen nga Besigye tetwalayira era nze webanga sintanya Kachumba ali nkulayira zenyinza okutata mu kulonda byegambye ebituufu anti nze essaawa ya leero nakoowa kale si kyamwagala Bobi Wine tokyamwagala ngamba nakoowa kale batubye wabula kyenyinza okugamba munnansi akyayagala okugenda okulonda kyenyinza okumugamba woomala okulonda tovaawaabo olinga agamba nina okulonda tekukyalina makulu wano mu Uganda nga ono wennakasolo yatutwala byetulonda emyaka 15 kati ebigambo bye yagamba akapapula tekamugjaako yagamba kota yali 2016 ng'agamba Mwami Besigye ne Mwami Besigye yagamba ng'ali ku radio CBS n'agamba Museveni tasobola kuvaako na kalulu kati lwaki batugamba bali tugenda kulonda bano bafuku soja bakola eki bali ku bigambo byawe bali ku kikwate ango lwaki mutugamba tubetulonde kati okulondako 2 nefukamu ne kati lokalo fokasonya biki kakumbi biri bye bagamba bemala okulonda mu dduke mwalabye ekyabadde ene Wannalukoola bwemubala okalonda leero mu kabeereko walabye ekyabadde Wannalukoola nalabi bamulangira ekyabaddeyo wakiraba kisobola obeera mu Uganda yonna ababaka tulina abasobola okumala Uganda yonna naye kuno bagenda kujja batini lwaki abagenda okujja abatini obanoonya ku lunaku olwo tugenda kanoonya mwafunye kyayi bwe tumala okukanoonya tukakunga kankubuuzi kati gwe kyoba omanye ekyabadde Wannalukoola twadde tubawa kyakuyiga kaloonya yenkana kikuwe ewabadde Wannalukoola twadde tubawa kyakuyiga engeri gye tugenda okukuuma akalulu kano bannange mukimanye tugenda kukuuma akalulu kano n'amazima n'obwenkanya kikulu kyenjagala okubuuza kansala lyerinnya lya kansala yange lyeryo Brian Kyobe njagala okusinza ennyo batwalitegere Brian Kyobe mwana wammwe ebijikunywa bimeka gwe Brian Kyobe kyenjagala okumubuuza ti nno akalulu akawedde waliwo parties ezaali ez'enkizo mu Uganda ze bataabala that is Wakiso ne Kampala ate nga Wakiso eyo yennyini bagamba